kale tuwandiza mikono gyaffe gye musinzira okutulaba abagiyita ba sport trend gwe mukulu kwe tusinzira okuweereza. Of course mwe bali nyinyi abasubscribinze n'abalikinga bampita Fredza nga bulijjo nolwayo tugobe mu mali ensonga ndo njaga tusimbeke siro olunaku olwaleero ensonga eri mu kutambula amawulire ensonga ya NICOLE ne maama we. Of course buli muntu alina opinion ey'enjawulo n'endaba gye balabamu ebintu. Of course we would respect that kubanga buli muntu ali entitled to opinion ye, but this is it. Mucho kyesinga okunenya ne kyenkondemya asinagenda mu maaso omusango sika gusalira mama w'omwana ono mami wa NICOLE. What you're doing is really bad. Yeah, it's really bad. When you get to these two people, NICOLE ne mami we is in a family zebili at least zonzi man. I know what I'm talking about. Soka I've ever met them on a personal level. Nalinsinkanye ku mama wa NICOLE. Ne NICOLE nali njogeddeko naye nga yo omuntu. Wabule kiri mu kutambuzibwa kati ku social media kiri mugenda maaso kigambibwa mbu NICOLE nga yo omwana yagezaako okuba n'embeera yonna gy'ateekawo ey'okulabika nti asenda mukwano gwe yagezeeko okwetega Engineer Akram bawa Dr. Kuluthum n'enteekateeka z'okwagala omuggyako akasente. Era kigambibwa mbu ono yali aseetinze okulabika nti bakubira Engineer Akram esimu oba video call nga bali bwere na yali yageze kulabika nti yemuula balinkinga ebifaananyi bye by'obusegu mu mbeera efaanaganako bweto. Bino of course mama wa NICOLE yakkiriza nti yakituufu yabikola naye obuzibu obuva buli wamu yagamba nti yensonga yaviirako omwana okukikola. Ekyasinze okumuluma n'okuva okugera ebigambo byayogedde yembeera yatuuse of course nga yeebuuza nti kyasinzidde kuki okubeera kubanga nti agamba nti mama Dr. Kuluthum amaze ebbanga amukubira essimu ng'amugamba NICOLE jangu twogere asobole okugeza okulabika nti tufayininga engeri tutya busobola okusolvinga ensonga zino tuzijjewo tulabe nga tutereeza omwana nga ffe abazadde ensonga z'abazadde n'abazadde. Wabula kyamwewunyisiza okubeera nga mu kaseera ke kamu era bwe yalabidde ng'ate poliisi eyingiddewo mu kaseera ako kennyini n'omukyala atera okutambula ne Dr. Kuluthum Namalwa Haddija Kigozi marital sister era n'ayogera n'ebigambo byadde eby'obusungu nnyo n'agamba nti ate ye bw'ateegendereza ayinza okubeera nti yanisanga embeera esinga okubeera enzibu nnyo. Kati byonna biyinza obba bituufu oba biyinza obba emu nga bya bulimba nga si bituufu. But here's my point wano njagala okusimba essira leero ku bigambo byayogeddwa omukyalo ono. Ekisooka I wish she could at least not the little mistake she did very apologizing oba yetondera olw'ensonga zino. Ekisooka mama NICOLE omuntu yenna yina yabadde behind okuwaga okugamba ojyogere mawulire yakoze ensobi esinga okuba ennene era ekiyinza okuviiraako okuba ekyobulabe gwe okuva no threateninga Haddija Kigozi n'omugamba nti at any time tabeera surprise singa ekintu kyageza okulabika nti kibutuukako. That means nti it's a point wayina okubeera nti wacross nitwatusuubira nti you're risking singa wabeerawo ekiba kimutuuseko in that essence you're the one to be blamed. So I think nga tulina okudda okusayira abantu ba musango agamba nti Engineer Akram atavudde okuplayinga part ye ntumutenda obubi because wavudde n'ogamba nti emirundi mingi agenze ng'akwana abaana abamuyita kojja balinako akakwate n'abakwanamu n'ekigendo ekyokwagala obbakozesa. Tuyinza obutabiwakanya nnyo because oli muganda wo NICOLE bw'aba muyita kojja that means nti gwe omumanyi nnyo okusinga kuffe public abo abanga family member kitegeeza mumanyiganye ekisukkuma ku ekyo. Naye concern yange eri emu nti before nga tonnavaayo tubuulira bukyafu bwe na buziina bwe yajja ate okutuuka ku point yagala okuyingiza omwana ono mu bulamu bwe oba aba Akram okwagala okuyamba NICOLE. That means nti walemedde okuplayinga part yo. Ekyo kimu. Ekyokubiri gwe nga gwe omuzadde we tugenda osooka okublaminga nga tunaba na kunenya society nti elemedde okukwasizaako naye gwe olwo kijja oplayinze ng'omuzadde. So I think the biggest mistake gye wakoze kwe kuvaayo nowa public amatu nga toli so sure about what you're going to talk about. Ekirala wayogeza busungu ekyo kikyamu. I think weta okuddamu okurevisinga instead kyobadde okola emabega kuwali mbadde nkyagala nnyo bino byonna bibadde bibeerawo naye nga weesamba amawulire bw'ova n'okola statement n'ogamba nti olwokuba mwatwala NICOLE ku ssomero mujja kujja mutupameko obupami omuntu omukulu really ng'omuzadde kyomanya kati NICOLE yava mu kujajingibwa ng'abaana abalala wabula ensi emujajinga ku ebyo byakuba social media byakola in public. Of course I side with you ng'omuzadde olina okulwanirira omwana mu buli mbeera yonna yonna mu buli kyetaagisa era bino tujja bbira baluvannyuma naye ng'odefendiza omwana well chill right naye statement wakweseza n'ebigambo bye wayogedde si bituufu yadde naakati era weetaagoddemu revising sina kino kiba kyetaagisiza ddayo weetondere Akram because nawe Akram ku simu ng'akola statement agamba nti ebyo nawe n'ebyogerwa omwana byayogera si bituufu. Of course talina bujulizi ku bo ne biba bituufu NICOLE embeera gy'alimu n'ensi bwe mujajinga
that was not the issue. Si engage wandibadde wandolingamu issues nsoma pretty Nicole dayo revising ne Haddija Kigozi gwotiisatiisa. You're not at that extent tiisatiisa omuntu okuseteninga oba okubaako nekimutuukako tekikyamu because gwe nawe toli bulungi nnyo. A number of people bazze bakuyambako bakwasizako here and there, so we better revise a number of words you're putting out there. Nawe kyakigenda okusembyayo ye mukyalo oyo Dr. Kuluthum mukyala wa Accra nti of course gwe nawe wandibadde wandolinga ensonga zino nkola ya kisajja y'abantu bakulu because wakkiriza okuyingiza pretty Nicole mu bulamu bwo ng'omuzadde ng'eyali agenda omukwasaganyizaako okuyamba. Sisuubira nti bino byonna engeri y'okutambuliza buli kimu social media nti ekigenda okukola the biggest mistake gy'okola because bino byonna tebyandize muffe kutandika kubajajinga nakutandika kuteeka ndowooza zaffe ku mmeeza singa byasigala nga it's a family issue. Ne bwe wakeera ku matya n'okiteeka in front of the public that means kyalaga nti ate naawe bigendererwawo byandiba birala sibya kuyamba byokka tusobola okuyita okweraga ne wankwali nga tekyokulo kikola mutima mulungi wagezaako kulabika nti oyambako so ebintu ebitota kugezaako kulabika nga ate turivisinga of course asobola sukawo wano edda dakiika n'emu tujja kuddamu tukwatagane omulundi ogunaddako abampita fedza of course mwere bulungi mweraba.